Once upon a time, we used to laugh at people who came from Zaire, which was known as Zaire then, Congo, under Mobutu. We would laugh at them and say, man, I cannot imagine somebody ruling over me. In fact, misruling over me for 20 years. What? No way. Ngatugamba mu Uganda tekisoboka. Well, it has been 35 years, yo. 34 years and counting. Plus. It's coming to 35 years. And the same dictator is ruling over you, is ruling over me. Okay? So it is important that you wake up. It is important that we wake up and say the necessary. Ensonga yokka lwaki golola tasobola kusanga gwe nyama yalwo nakuba eŋŋoomi is kubanga amanyi nti waliwo answer, waliwo ekijja omukwata naye. Otherwise twandibadde nga abamaanyi be balya. Kati tulina okugjawo ekyo nti omuntu alina emmundu asobola okukuba omuntu embooko zonna zayagala. Tiwa LDU bamuwadde emmundu asobola okukola kyonna kyayagala. Tibali abakwata emmundu no aba bakwata emmundu ffe tulina bafuga. Ffe abasasula omusolo ayina kukuuma gwe ng'era mumulaba ne muloopayo mwe bakasitoma okitegeera kye ŋŋamba. Yensi gye twagala baganda bange, yensi gye tulina okubeeramu. Tetulina kubeera mu nsi nga tuli shy, nga tetuli confident. So enjoy this show, but you know this is going to be more of a conversation as we sail. This is a freedom show, but we talked about these things and we sing about them to make sure those who don't listen to the talk, at least they can listen to the music. What kind of Uganda do we want to build? We want a Uganda that makes all of us equal. Zenawe nga tuli equal under the law. When we do something good, we are rewarded. Nga tukulabira ku kyokola, si gwe oli mwana wani, si gwe oli mwana wani. No. In a Uganda where somebody is defined by the content of their character, not their tribe, not their family, not who they know in revenue. You know, we want a Uganda where you'll go to revenue and see a national character, not only people that look like each other. You know, we want a Uganda where you look at the police and the army and all, you know, government institutions where people don't look like each other. Because even here on the boat, I'm a Muganda, he's a Monobi, Oli Mugisu, Oli Musoga. I mean, that is Uganda. That was the deal in 1962. This nation should give equal opportunity. But now, man, there shouldn't be that rampant tribalism like we see. Banji tebagala chogerako naye mwana nze nja byogerako kubanga nze ye style yange yakubabulira mullo. Kubikuba mutochi. No bikuba mutochi. Rasta said something, man. Sakala mbere nga nze njogera ze. Yeah man. Ngaye mulinde omukulembeze wagambye. Tuyiga okulaba nga ensi yaffe ebeera ng'ensi ezo endala ze twegomba okubeeramu. Ku by'obugagga bye tulina mu nsi eno twandibadde nga tuli ku level nti abantu abava mu nsi endala bandibadde bava mu nsi endala ne bajja ne bakuba ebyeyo wano nga ffe tuli balangira, tuli bakabaka balangira, kubanga we come from the pearl of Africa. Wano buli kimu ekitandikira. Ti byonna we should be living as kings and queens mu Uganda. Tuleke kubeera ba slaves. Naye currently batufuula ba slave, tuli okusavinga just ka group kamu ak'abantu ab'omukwano n'abafamily ab'Oluganda nti bo baasalawo okufuula Uganda faamu yaabwe. Tulina okuvamu eyo mu mbeera twebereremo. Ate okiraba Rasta. Yeah, man. People see and understand what we're talking about. True. And they want a better Uganda and they know they can get it, but they are scared. Okay, they want to go to heaven, but they don't want to die. They want to become physically fit, but they don't want the pain of the gym. So if you want to get what you've never gotten, you must do what you've never done. Okay, you must break your fear. Nze kyali ono wamuyitanga byekwaso mwana gwe nalabirangako yalinga wakabi nnyo yagambanga people want to go to heaven but they don't die. Ngati yasoma nnyo nga abeereyo waffe mu kyalo naye ngali very intelligent. Era manyi nti waliyo babyekwaso all over there. Muyigirize abaana ba ghetto. You never know you're inspiring the next leader. So dance that tune, Rasta. And in fact, let me take this opportunity, Nubian, to advocate for the restoration of the original names
of our natural futures. Imagine such a beautiful lake, the biggest freshwater body in the world. It is ours because it belongs to our grandfathers. We are born here, and then you name it Victoria. No, sir. This is Lake Narubale. And the same should happen to the roads. There's no way we should continue using names, Makinon Drive, Makshon Falls. That is Kabalega Falls. And there was even a dare to rename it. Anyway, that's a conversation for another day. We should just be proud that we have a beautiful country, Uganda. Tulina ensi eyakabi wano osuula ekijanjalo n'ogenda ebibyo n'okomawo emyezi ebiri maaso n'ojjayo ekyokulya n'olya. So it's beautiful. However, he who is given so much is expected to him, or I mean from him or her. Katonda tuwene ensi yakabi nnyo nnyo Uganda naye ate sometimes ofuna ekyakabi ne kifuuka blessing oba curse. It is our responsibility to make sure Uganda is a blessing to us. Like we always say, we twogera ku bino ebintu twogera ku nze oba ku Nubiani oba ku Jose oba ku Azizi. No, everybody, all of us, not just the artists. As long as you are Ugandan, it is your responsibility. So when we send this message, we send it to Uganda. We call out on Uganda. Nubiani mwana soko beko kyo bagamba bano ba people. Sagala balowooze nti nze mba mbagamba binozeka. Alali. Anti-proud Ugandans. Yes, Truly sir. proud of Uganda. Yeah, man. This is our country. Teri wakawalala. Naye kimu kyenjagala okutegeeza bannayuganda tulina okumanya nti politics are governing buli part of your life. Nti Yes, politics is in your livelihood. Day to day life. Nti sukali gwogula politics yasalawo. Transport gosasula mu taxi politics yasalawo. Rent gosasula landlord wo politics yasalawo. So fena bannayuganda okwagala eggwanga lyaffe tulina okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lyaffe ne tuteekawo abakulembeze abalumirirwa eggwanga lyabwe, abakulembeze abaagala eggwanga lyabwe. Mukirabye mweno time ya corona, singa ddala abantu abatukulembera baali balumirirwa Munnayuganda, kirungi kati mukiraye nti politics yasalawo buli kimu. Tuli waka kubanga abakulembeze be twalonda bwe batyo bwe basazeewo. So abo be mulonze be basalirawo ffe kati tulina okwebereramu nga tuteekayo abo abantu abasobola otubeereramu abalumirira Uganda. So bannayuganda tuzuukuke tutandike okunyiiga omuntu kasa akola ebikyamu abeere accountable to us kubanga ba leaders balina kubeera ba servant baffe. So leader yenayina avaayo n'agamba nti is not serving you, eyo sign twandibadde twasituka dda ne tugamba okay okoze ekyokola kati twagala abo abajja okuwuliriza ffe abajja okusavinga abantu bannayuganda. So bannayuganda twebereremu tuzuukuke tunyiige. Tulina okuyiga okunyiiga obulungi bwaffe, humbleness yaffe, kindness yaffe, bano abakulembeze gye batwalanga weakness yaffe. Buli we balaba nga tuli easy nga bayisa buli kimu kye baagala nga bayisa nga babba buli kimu kye baagala kubanga ffe tubeera easy tusirika tetwagala buvuyo. Naye ke kaseera tulabire ku bantu abalala tusituke nga bannayuganda to demanding for better. Muhozi was my friend. Kaihura was my friend. Rukutana was my friend. Even Museveni was my friend. Nene banchawula okwogera mazima. Kaihura wanchawa naye nga wakola bubi kuba nali kyaliwo. Ne Muhozi wanchawa naye gwe nze nkirabanga eyanyamba. Singa walinga puulo. That's a fire. Yeah, like I said in the beginning, please don't take offense. I'm an artist and we turn everything into fun. It takes maturity not to take offense of art and a little bit of comedy.
Buzz your fire. Buzz.